Njaka tutunulile Vixon mu mbeera eno omwaka guno badde n'enteekateeka ya concert. Yeah, definitely. Nga December era Nambole fena banauganda bakimanyi twagisasula. Ekyaliwo. Twagisasula ono kati nga bwe nagambye si munze muntu akuliza fear. I'm a man of faith. Otegeera. I'm a man of faith era nga faith jenina. Nti Katonda nga bw'akyatukuumye. Gavumenti wekkiriza kuba nangira afa ku bantu. Saagala kuba nga bakumuka nga bafa kituufu. Gavumenti n'ekyo nakyo nakyo kiri share Vixon yonna gye munawulira okudda tugenera Nambole. Yo Nambole guno twali twagisasula 12 December nga tuli betegefu nnyo nga buli kimu tukikoze. Ne rehearsals zolana nazitandika. Can you imagine? Kuba nali ngenda traveling nnyo guno omwaka. Nga you so schedule ngeri busy atuli Kampala. Nali ngenda tambula nnyo na kati saawa nsingando za ndi Mauritius. Okay. But nali nasho UK, Australia. I am Makai Conversa, King of Analysis, wetu wetambula. So ku channel ya fene enkola video kokata Star TV tuwa exclusive nga tumaliza program y'ekigunda. Last week twalina Angela Katatumba ne tubera ne si pastor yangamba si pastor naye mubuulizi amanyikiddwa nga Joseph Ngoma twaliko naye mabega. So nakulwa leero nyaniriza okubanga negatiddwako muganda wange Vixon. Omulevi nsawo obuze kubagiriko. Bananga bagiriko mwena amanya kutala Vixon nga nsanyusa nnyo okubanga nina kyali waliwo wakati. Mwe bali kubanga mutusazeeko kyakabinya ate mwe bali kubanga mwekuumya Bannayuganda ne munaaba engalo ne musanitizinga ne mwambala zimasiki. Kirungi nnyo era kitibwa kiriza Mukama teri Munnayuganda yafuda ate teri Munnayuganda aganafa. Njagala tulabe le Vixon COVID yona akuyisiza atya. COVID era mpisiza ng'Omunnayuganda yenna. Sigere. Munnayuganda naddala kati ffe badde bafuna kyofunawo kyolya. Kituufu. Bammere ya leero. Bammere ya leero bubuzibu. Naye nebaza Mukama kubanga mu COVID eno njigiddemu ekirungi era mubeeramu advantage and disadvantage. Okay. Njize mbadde ne time nnene nnyo okwogera n'emikwano gyange. Time okunoonya Katonda nganzo na personal level. Bali ne time y'okusoma ekigambo kya Mukama n'oku-understanding ebintu ebintu watusomye Bible. Tosobola bimanya. Yeah, so badde mu disadvantage ne advantage. Okay, njagala tutunuulire COVID yona abayimbi bakoze concert. Le Vixon omuyiseemu otya? We've not seen your live concert nga gwe omuntu. Only that si muntu nnyo wa Bikerere. Pokopoko. Nze Munnayuganda yasooka omuyimbi okukola show. Ngate yasusuutibwa nnyo. Yasusuutibwa nnyo because kyali kitandika kyali nnyo kyamaanyi nagikola ku Easter. Era nagikola Easter emu kwezo days. Omusajja yaddako ye Suuna. Omulangira yasuuna abantu bagikuba ebituli. Yes. Baali bagiseemu ebintu. Naye bwe yali It was a good one, though abantu bagi criticizing I don't know what production nebisigadde. No, omuntu acriticizing tebandi criticizing nga tebatala ya Bobby Wine. Yeah, never criticizing kubanga balabira His Excellency Bobby Wine, which was a good thing. Yeah. Bobby Wine really had something nice because they had time, they prepared. Okay, understand. So munyingi zaayo ahead of you an eviction camp nga gwa muntu. COVID ono ofunye otya ku kyokulya? Akawunga katuuka. Kawunga ko zijja kulimbira government yanga tunatwerabiramu ko. Naye kyonna kyekiri tewali mitawaana. Okay. Badira kawunga afunawo. Mu mbeera eno abayimbi baavaayo nabo banga baddukirira abantu le Vixon. Tewalabika nnyo mu kamera ng'oddukirira nnyo abantu. Olina be wayamba? Yeah, definitely. Nakola even up to date tulina communities biri. Okay. Katanga ne Kosovo. Feeding families in Kano. Okay. Kagatina kirala. Era lwakubanga esavayo kugenda muri because when you're helping a brother at the church kuteeka nnyo ku kamera. Was also omuyimbi yawa abayimbi bannange emmere. Aba gospel ne ba DJ ola ne ba DJ beerira nabo olina kye wateerayo. Kyentegeeza nti like to me it was not new. Kyali kipya mbuba tulage TV because this is something I've been doing. People know me as the Vixon for charity. So yeah, but I want to thank everybody who mu mbeera y'okuba nti lockdown eno etunyigiriza ebivuluto ebiriwo n'ebisigadde golooza omuyimbi abadde alina kufuna atya mu mbeera eno oba omuyimbi ali ekeeyo ng'akulaba le Vixon olunaku lwaleero ayita atya mu mbeera eno? Omuyimbi sijja kugamba nti abayimbi bali bulungi naye abayimbi era abadde baseringa muziku wabona bafunako ssente era nkubiriza Bannayuganda okwogera bambi abayimbi
batuwa mutuwagire fa yini subscribe yo ku YouTube channel zetu twabuka YouTube channel sasula kitegera kati tutekinze serious business ndibino kola sharinga music wa videos za ngamsa sharinga links za free ndimko mu sharinga links za free n'abantu okumanya expert mbamwe ina ku camp ya Okay, tutunulye ku mbeera ya eriwo olunaku lwa leero waliwo embeera badde ya social media bullying yatuse ku muganda wange though tukola ffenna ku mpewo MC Bra okata ne Lydia Jasmine tutunulye ku mbeera y'abayimbi okuba nti mugamba social media bullying eno erina engeri gyekosezaamu music industry. Nze kale ye nze nganze nombuuza nganze nekosezaamu gwe nga gwe as the whole image or the whole picture. Nze gamba zimanyina ekikula kyange nginakulemu. Okay. Nze omuntu bwampisamu amaaso oba nanzalawa nze ndaba nga batantegedde ate ekyo sikitwala nga kintu kibi bwomuntu tantegedde nambanyi abantu ne Yesu Kristo ngesingemukaki yamukkiriza kyova olaba nange nimukubulira nange era olwatujja kute noyenyini atategeera leero waliwo abatakola kyamutegeera so simala nnyo budde na bintu bya negative era nze omuntu newawandika ekintu ekimu kyokibudde kimalamu amaanyi kubanga ekisokera ddala nkeera ninaaba amaaso wange nkeera ninsaba ninaaba amaaso okitegeere neninaaba nentandika olunaku langa tewali n'omu bwenina okitegeere okujja ku Katonda. So I put my trust in God. Nenga era bw'obanga olina omutima okusobola okwandasa why would you hurt someone? Lwaki oba olina omuntu oba olaba nti ekintu ekyo kibi nga ddala naawe wenyini nga bandikikutaddemu eyo gundi situation naawe n'owulira bubi why would you do something? Okay, njagala tutunula ahead of that amabegako wenyini awo tubadde n'embeera ya scanner Dr. Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone wamu ne producer Bawa oyinza okuba tonakolako na Bawa naye oyinza okusuubira okukola naye oluyimba njagala tutunulire nga olinayo ahead of you olinayo ekyoplaning nga nayo okufuma njagala tutunula embeera eri wakati wano gwe oyinza obutaba gwe Bawa ne Dr. Jose Chameleone bafuna obutakkanya is it the right approach producer Bawa gye yakoseza gwe nga ne Vixen otunulira obutakkanya buli wakati wa Bawa ne tutunulira abayimbi ne baproducer ekitiibwa kirina kubaawa ne limits zirina kubaawa bintu bya Bawa ebyo mbale sinabitegeera naye nawuliddeko era ndoza leero mbale okay naye nga nawulidde Chameleone okuba mu Uganda. Okay, kituufu wekigambira nave these are allegations era nga okulwana siku okay sikiriza mukulwana naye nga sikirinaako nnyo more idea really want to kuchogerako nga nyina understand njega tutuli Jose Chameleone is my friend Bawa naye watinafuka bamukwano naye era naye olaba nti one time I've talked before on the phone. So njega tunule le Vixen twakulengedeka ngo ina collaboration empya yani wakikoze nani man soka de yako bazabana Uganda kubanga bagadde akayimba kano bali dala kai bakata celebrate na kakoze no mchala beda Canada nga abesinga Canada ninga avawa Rwanda limba balita celebrate YouTube abantu bagadde nyinyo views zambuka buli kaseera kyambuka which is a good thing nano limbo lwana kola niba muganda wange John Black which is a very wembadezi ya project yetu tunafuna video ya atenga tula celebrate as a bit later on John Black kama wange what is it ali busy or busy John ndoza but time yacho nakukola kulululizinga atenya era musajja wakabira you rarely do collabos lwaki oso sene John Black amwagalani is a very humble guy very young very down to earth naye anjagala nnyo okitegera ekisinga obukulu nti akyakategera kati olimba twakola yali story John Black asooka kukola nange ku albamu yange tanaba fuluma era kweruli oluyimba twakola naye so oli ku albamu lwange luno lwafulina John Black era yangamba omuleevi golisiro ebintu byokola oluyimba lumu omwaka lukola olwange ndukole ki ate nalufulumya abantu balwagala nnyo okugamba video teka ya Dele Vixen video John Black azewangambire wangamba atya oli mukama wange okay nasira kuba nkakuta njaka tutunulire Vixen ahead of you camp yo erimu bana kibaira abantu banebuza abantu camp erimu yeba erimu ne omu yagenda kati ali German jeje abya base kati erimu yeba ne Kevolex so far
abasajja balatu bakakolera video which is really doing so well yeah bakoze video Trace gospel chibinene okay then Kevolex na ino luyimbo lwamanyi nnyo gospel balita plan okay okakali was not cutting in the mainstream wamu eruna tu nenga tusensera ilo kubemu bijatu so abantu bambuziza mona abakyala benande njogera mikwano gyange tebali mu kuhambuza amanya kale Viction amatufu egalwa bampita lubyogo Sam Lucas ni musajja mugando lyawe ebibiri omulala nambuza le Viction y'omufumbo nale bigezi mufumbo era mba mulanga byona bitukiridde tosobola kula ku mbaga kanumpe epitani mba sise bene kamera zo zino amina so omundu nambuza omulala waba si mufumbo anonya waliwo abasobola okweyisaawo okay ayenda mukatubaliza le Viction jaga tunulire 2020 no abaana bamwita 2020 naleeta obuzibu kati betwaddayo ku 2020 tumalirize twaddayo abaana bamukyusa teeke n'atuleetera obuzibu yakama 2020 nemuddayo ku 2020 omusajja bwe yangira covid ne lockdown so ahead of you nga post covid ono nga covid tumuvaamu nteekateeka erieta le Viction nga tukuta nina album gyembadde nkola for like 3 years now okay n'akatabo kempandiika era myaka 3 okay bakaita gospel music is full of life ne album ayita gospel music is full of life okay album eno tebira okay ntwawonye okusudia quite different yanjawulo yanjawulo eba different ina akatabo fulabirako n'akatabo egenda obira ne concert ng'ovudde ku Namboole egenda bira ne concert yayo so na Uganda ekintu kyakifa bakula fena omusajja agamba wesiba omusibe okoleki onywere sweet belt enywere kyamuke kirala of course many other things bintu bikyali mu plan twebaza mukama nti omwaka guno gwatandikira twacelebratinga naye kati essaawa eno we have what to celebrate about ebituufu family to celebrate na 2020 katulina ebituufu bimanyi mukama agenda tubeezaawo tetugenda kufa corona tugenda kuwanga era buli munauganda ali eyo nze obulamu bwennyini bwekwagaliza mu linnya erya yesu akuwangaze akugabirire gwatalina akuwe abalina leka bakuwe mu linnya erya yesu tewali n'omu agenda kufa coronavirus amina awo wenyini nga maliza abantu bagambye corona oba covid-19 asinze kyaki amaanyi kuba kyaki zigaddwa kale kanti sijja kulimba manyize musajja w'amazima nange g'amazima nina emyaka 27 kyanva mbaawo ku nsi siwulirangako kikyaki gaddwa era ekyo kyankuba wala nnyo kyandeeteramu okutya era okuddamu okufuna amaanyi ngenda olaba nga nsoma online bible zekyasinza okuseringa essaawa abantu bafunye time ne Katonda osanga mune mukama yatukubamu okay nga nkutale Viction olinayo akatale keka era ngabukamanyi ensonga lwaki nyimba bakyali bange mwenna abaliyo obulamu bwabwe Yesu Kristo kubanga likuwona amazima n'obulamu mbeegayiridde nnyo kasitani batwala obulamu eri Yesu Kristo mulabe eggulu tujigidde mu bulamu ate mbasabira omukisa oli musiraamu oli mukatuliki oli musebensidoliyani mwenna mbasabira omukisa ogwa Yesu Kristo gwenyini n'ekisa kye kibabeere buli mbeera yonna kintu kyosobola okubagamba bannayuganda bannange tweyagale twagale obulamu bwaffe nnyo kubanga bw'obanga olina kyoyagala okutuukako without life you can't. So we need life. You protect yourselves in every corner. I want all of us all to get Amina so oyabadde le Viction bomulevi nga tuwayawaya mtu covid on lockdown eno tugeza kuita bannaffe tuwalabe embeera bali mu mbeera tubachekingako not so brick Batman government katuuka tekatuuka nga government aka not for sale oli musajja nnyo nno n'ekitu alaba kawunga bannange ne government his excellency yagamba kabayisemu round abatuddemu abekosovu bagenda yisaamu round obutimba tebwatuuka masiki tezinatuuka eza government tetulina gyetwalabye taata okay tubeeza kubanga mbale abadde le Viction one time, 2 time, 3 times still le Viction large upon yourself awajibadeko ekigunda MC Bala tatambala takoka Obilizi Luija ye team bweto kutambula